beatingana nzo bagamba mukyala muyimbi mulungi ate alina n'akayimba akaliko bakayita lyessanyu kapya mukanoonyerezeeko mukafune ate maama w'abaana bange tokyali maneja we kuba luli gwe tubadde tukubira essimu era maneja kati bwe tukuba essimu tufuna ye ate era bankubira essimu era munsobolera omukutuusaawo family is family obomanya family is family respect nsaba bamurespektinga nnyo nene n'atayagala Becky abatanjagala batamwagala nanga batanjagala kyekyabawukanya gwe ne Becky kiki ngamba okuva mu bufumbo no oyinza obba mukwatagana naye ngamba ki ekyayawula obufumbo bwammwe okubanga mwayawukana mu bufumbo batya nti sitegedde lwaki temukyali baagalana mu bufumbo bwebyati obukirebwa kati omanyi okuliyetinga stories zammwe mukyali babiri ne Becky kati batugambye bwe nebbaawo mukyali babiri kyoze ne Becky ali atya talina buzibu talina buzibu obadde weeroza alina obuzibu omulabako talina buzibu omulabako talina buzibu mukyabeera mwembi omugaye talina buzibu kubadde bagambye batya waliwo ebiyitingana nti mwayawukana bireke ebiyitingane bawaali ati kale sebo salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam warahmatullahi nsiba bannange wano wowe tukusanze bannange musanze wano Family Foods Restaurant Emperere ya opposite suburbs naguddeyo restaurant yange era nga nfumba local food fast food kusaniya ate nga tubeera open 24/7 kirona misana nsaawa yonna yonna wojjira emmere ebeerawo n'ekirala nfumba ne ku mikolo outside catering obadduwa oba mbaka oba kwanjula wendi ebyuma weebiri nabiguze buli kimu abaana webali abakola baguze ebyuma byonna weebiri ebifumba biki ku mikolo gyonna sente wazijjewa Amiri mbadde nga nkola nze abantu gwe abadde tonfolowing abantu abadde banfolowing bakimanyi n'abantu gyenzaalwa bakimanyi mbadde nga nkola mirimu gyange mpolampola nga ngattiriza sente mirimu ki egyo gy'obadde okola gy'obadde ogattirizaamu sente mbadde nga ku social media ngankola umeme bakasoma wange bye bali tubadde nga tuwayalinga amasannyalaze ngakubira amirisa kati buleka evuddeko wano waggulu nojja nokikola naye nga ekyoto kyange kye nali nsingira ddala okwagala yali njagala restaurant njagala mbeere nga nfumbira ku bantu okitegeera era nina maama wange era naye yali akola ki afumba so nga nze muli mpulira kyenjagala ng'abantu bava ebuule n'ebuule nga bazze kulya ku ki ku mmere nebasavingako abantu abamu bayinza okuga kati katono nnyo tuddeko emabega emirimu gy'obwamasannyalaze gyo tubadde tugikumanyiddemu naye ng'obadde wagikendeeza batya ng'abamu bagamba n'ogamba oba oli ki oba oli manager oba oli pekerere wa muyimbi tova ku muyimbi buli kaseera ati ekitukikyaffe emirimu gyaffe gya misana omuyimbi mumwalinga mulaba kibo n'emisana olumu twakulabanga mirundi emeka gye nabasanga batusangako ku Mande tubeera weekend munnanga abantu babisaze ku social media nti akasente ka Amiri Foods kavudde wa Becky nsaba mumanyi nti ndi mukozi bakimanyi nkola era mbadde nga nkola abantu abasinga abanfolowinga n'abamanyi ku kyalo gyenzaalibwa bakimanyi oli musajja mukozi nkola saawa 12 mba navudde ewaka olumala bwe nti eswala yasubuhi kaakati tolinga bano ba smart wire kyogamba bano abazirinda obulinzi sente nedda ki sente yange njagala ate gyaliyo sente nkolerere saagala sente mpe
Okay, omuvubuka omulungi bw'otyo tebazikuteekamu ng'olaba kibbone kyaffe kye baziteekamu. Kisinzira gye tukulidde nze maama wange gye nakulira ne taata wange gye nakulira bolona balina bakola batuyitirizanga okukola nga bebakola tuliraba njagala nnyo okwekolerera. Bakasitoma ofuna bakasitoma abantu babadde abantu balidde olusaniya kutta emikolo abantu babadde emikolo okufumbako era ogenda biraba vidiyo ngenda ziteekayo. Amasanyalaze wagavuddemu amasanyalaze go oludde kasita ebitabo mbikola ki birina okitegeera so kati kampasuire this business tulabe kati amaaso gonna gonna nga tadde ku business yala kulisa abantu bange nena neetaaga ku mukolo nga wankubira essimu ti neetaaga kulisa abantu bwe bati sente mmeka nga tukola omulimu. Amiri tetujja tubuuka bibuuzo bimu kubanga gwe twakumanyira ennyo okusinga wali eyo mu kava naye gwe twakumanyira Chosen Becky ali atya omulabako talina buzibu omulabako talina buzibu mukyabeera mwembi omugaye talina buzibu kubadde bagambe batya waliwo ebiyitingana nti mwayawukana bireke ebiyitingane bawaali atya va mu bba wange bawaali atya bba wange ali bulungi waliwo ebiyitingana nti mwayawukana ani nedda mukwano tuli tuti gutusaza mu kabu bannaye mukama aba mulungi tuti gutusaza mu kabu bannaye mukama mulungi era nkulaba Amiri nze interview wagwe era nkulaba Amiri tuka naawe tubuulireko waliwo ebiyitingana bagamba mukyala muyimbi mulungi ate alina n'akayimba akaliko bakayita lyessanyu kapya mukanoonyerezeeko mukafune ate maama w'abaana bange tokyali maneja we kuba luli gwe tubadde tukubira essimu nga maneja kati bwe tukuba essimu tufuna ye ate era bankubira essimu era munsobolera omukutuusaako family is family obomanya family is family respect yansaba bamurespectinga ennyo nene n'atayagala Becky abatanjagala batamwagala nanga batanjagala kyo kyabawukanya gwe ne Becky kiki ngamba okuva mu bufumbo no muyinza obba mukwatagana naye ngamba kyo kyayawula obufumbo bwammwe okubanga mwayawukana mu bufumbo batya nti sikutegedde lwaki temukyali baagalana mu bufumbo bwebyati olukirebwa kati omanyi okuliyetinga stories zammwe mukyali babiri ne Becky kati batugambye bwe nebbaawo mukyali babiri kirungi kyekusaba famire esigale nga famire era tumurespect Amiri n'ekibuuzo kyengenda okubuuza nawe bona nkuba luyi kyonna bwe kiba nga kikwatagana ne famire yange efamire yange saagala kyekisemba ku famire saagala era kyonna nga kya famire sikyagala waliwo ebyayitingana anti wulira kankikugambe biyitinganire nti Becky yakwatana ne driver we ne bakuwulyamu olukwe ebyo byammwe tebikwatako ate nsaba tumurespecti murespecting bino nolabe tukola bimurespecti omuntu yenena atamwagala nga abatakolaki batakwagala batugamba afunayo kamaama tuseeko naye batugamba afunayo mukyalo omulala kale kiki oyinza ogamba Becky ku banneeseyazi bonna abaliwo bamukritisizinga boogera kino boogera kiri bamubyotekako ebyo simanya kukiitinzeeko simanya biki ate waliwo katono nnyo kiki oyinza omugamba
ate buli kimu yakimanyi buli kimu akimanyi. Waliwo omuntu eyavaayo n'atambuza olugambo mbu wali ozadde nombugwe wali ozadde ntula nga okola ka vidiyo ng'ovuddeko nnyo nti famire yo lwaki bagiteeka mu bintu era basibyagala kuba bali bampaaliza nze musajja njagala abaana era omwana yenenanguwe mba muzadde oba kize buli mwana wange gwenzaala mupositinga naye oli kyali kinnuma kuba kyali kya bulimba era bakyogera bamala ne beetonda bwana ali sikibite nnyo siriyasi enasooka okubiraba naye nagenda olaba ab'ekika kyange bankubira essimu okitegeera nga bankubira essimu mami bituufu muwazadde omwana n'obaleka okitegeera so okuzala omwana sikibi naye ate omuntu okuwaayiriza okitegeera sikirungi oli awaayiriza ng'alagira ddala kyayogerako kiki kituufu okitegeera ataala oli ng'agamba si kituufu oli ayogerera ddala ekintu nga takirinaako mutwe n'amagulu ate omugira kuba bafukamira ne baneetondera nti ate tusonyiwe era tuli mu India naye kati nga bwekyayogere tamanyi wali tukireka ate nina famire nina abaana abenkozesa bano betukola nabo ku mulimu okitegeera balina amasimu balabanga omuntu anzikoola bwatyo ate ebintu bya social media bibeerawo myaka namyaka yaso wakyaliwo omukyasa okuvuma nekikuluma Amin paka akaseera olaba nakayitamu ate era n'ekirala abantu abali eyo sibu ekintu kyeboogera ku muntu kikituufu so temwanguwa kunyiigira bantu kikyo kyotayagala kuleka nga totugambye mukama wange basaba baganda bange namwenna abali eyo mujye mumpagire mweyongere mumpe emikolo mumbe lusola kino werisangibwa wano mpere opposite Starbucks mujye akamere weekali kubeeyi ate rayisi busaniya buli kimu Beki anajjako analya ku mmere mukwano lwaki tomukwatako bu vidiyo nga tulaba bazayira bebi waba postinze baani bonna mujja mulaba famire esigala famire asalamu alaikum walaikum salaam okusoma busomi oba nakusoma kanakadde kobuliddemu yakakadde nasooka ngenda nenkinoonyerezaako naye nkusoma naye sirina kyesimanyi ku mmere kapiraawo masavu kapiraawo era buli akali agamba avaawo agamba nnaani ofumba muceere ki piraawo muceere ki basmati ki iraali iraali wendi era kinkyetagira ddala mujje mbalaga abantu negyenfumbamu netegekamu wali olusalira ab'amasannyalaze munnange bagambe bakwesonyiwe tebaddamu kukubira kubanga ogambye amasannyalaze wagavuddemu amasannyalaze sinagava nti ebitabo byange nkola ki obyongera biina naye kale okufumba nakwera nagenze nekukola ki nekusoma nemmanya ne business management byonna kati so kyensaba ababuwagizi bwammwe baganda bamwe emmere yaffe eyawa neryalaani enamba y'essimu abaagala okufuna delivery n'abaagala olagiribwa obulungi abaagala enamba y'essimu eri 0759 41 783 kabumama kabukubire nga bukwetega bakubira nze kennyini bumama kabukwetege kale wama kyangibwa ku Starbucks opposite Starbucks mpereero tukidde nammere yawokyamira bwoti wenyini oba otulaba totukabirira nga bukweteze munnaaye kale abana bakugamba naye bali mujje mujje musirina buzibu mujje mujje n'abayimbi bali ebbanja onaabakirizo bawula tubikwana ekyange bonna bonna abajja wano baabaze kunsapootinga kati papa leero David Tutala abadde wano okitegeera naye nga azze alidde by surprise nakubira essimu nkyamirizi jaawo okitegeera n'alya n'akusapootinga n'asasula tumuwadde sente z'amafuta okitegeera abantu bwe batyo so nze nina mikwano gyange ate nze nkuuma emiki
Nkwacho kolaba nembeera nkoze pati oba ki bonna baggwayo. Amiri katono nnyo ekibuuzo kino byo njagala okikubuuza. Oli musajja muzadde era nga bwe kiri naye abaana owulira otya nga baana bo bali ku social media babazanyisa oba mubazanyisa bambi mu bebi obuto obutanatuuka kwesalirawo abantu alumu ne babavuma abantu ne babateekako biki ekintu ego wakisalawo ng'omuzadde taata nti abaana kuba fronting ku social media kusooka era mbuza mwamu nasooka nemukola ki n'omukweka nemukweka nga saagala muntu yenna kalire waluganda muteekayo ekebere status nga sikyagala abaana bakola ki naye twaluka ekiseera naye ndaba nga kirina engeri ekintu okyalingamu nga tulikodinga abaana abalala nga tegakola ki bwali awo nga naye awulira ayagala abeereko okitegeera nga ninga muyisanga omwana atali ate wange okitegeera so naye bwe twabateekayo ndaba tewali busibu batwa ne maama waabwe netubateekayo tukiteesaako netubateekayo so osanyuka nga olaba bafuuse ba content creators so balina ne following ddala abaana kati balina following egaali mitwalo bakati bafuna sente ne bakuwaako sente zaabwe ani azitwala bannange tugenda zibanja muzigabana nani ne maama we ate iza ye mumuwaako kisebo ye mumuwaako kisebo bana balina following abo bafuna akasente kaabwe naye abantu abamu bagamba baserebu temulina teekayo baana bammwe biki abaana basobola bakola ebintu ab'amaaso amabi bangi katonda ye buli kimu twesiga katonda yekka tewali muntu alina kyasobola kukola ku mwana wo bakukukute yokera kuma kyosabe n'ekiro ng'ogenda okwebaka okoleki omusabe emabegako omwana abadde mulwadde nnyo yatereera munange omukulu omwana yatereera kyo kyalise musombo obulwadde naye yatereera oba saagala byokolakola nsonga getting emotion lirina embeera lyelizikiza wasulanga eyo mu ddwaliro naye wasulayo emisana olina okukola kubeerayo kino ate nako olina n'okubeera ekintu bagamba kyali omugumu era kyonna kyonna waaba abasabye obuwagizi mu bumu ekala mukwaze wabeera nga mwana nembeerawo nga mulabako sobola kubeerawo naye yabeerawo wakulaga abeerawo ate nagenda nakuba emikono ate nakuba emikono ng'ate musanyufu abaana abo content gwe mubakozesa mubasoosa mu practice nga babikola nga bali so perfect maama waabwe yabayigirize embeera ku mirimu gyange maama waabwe oyo era kumulaba maama waabwe ekimu akikola ali multi-talented ate gwe ebyotulaga nextozeni beki nemutulaga clips bannange relationship nemugitambuliza ku social media tweyanza nnyo sebo tweyanze